Olwaleero abalimi b'emmwanyi abazisuubula ssaako abazisunsula okuva mu ssaza Buddu ne Ssese ku bizinga bakedde kukiika mbuga okuleeta Oluwalo nga bayita mu nkola eya Luwalo lwaffe. Abantu bano okuva ewa Pookino ne Kweba basomosedwa era n'ennyanja ne boolekera embuga okuloopa emirimu nga bwe gitambula mu masaza gaabwe nga ku mulundi guno essira libadde ku mmwanyi. Bano omumyuka ow'okubiri owa Katikkiro era omwanika w'Obwakabaka Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa Yaabatikkudde Oluwalo lwa bukadde obusobye mu 15. Abalimi b'emmwanyi okuva e Ssese balomboza ennaku gye bayitamu nga bakola emirimu gyabwe wadde nga waliwo ebirungi bye bafunye mu kulima emmwanyi. Kizibu kati okusanga mu ssaza ly'e Ssese emmwanyi eyanikiddwa ku ttaka. Tebawulula tonojjola bunojjozi eyengedde. Twagala tusibe konteyina eve Ssese nga tetabuddwamu kirala kivudde walala etuuke mu katale akanene. Wano we balaajanidde Obwakabaka okubawa endokwa z'emmwanyi ezigumira akawuka ez'abasuubizi b'embuga. Ab'e Buddu nga bakulembeddwamu John Kiragga, mmeeya wa Kalungu Town Council era nga ye ssentebe w'abasuubuzi b'emmwanyi e Buddu, boogedde ku bye batuuseeko mu kibiina kyabwe ekya Buddu Coffee Processors Mmwanyi Terimba era bawadde abavubuka bangi emirimu. Tubawa oluusi ne ku nsimbi mu nkola eya advance ne basobola okusuubula emmwanyi embisi ne baanika ate oluvannyuma ne baleeta ne bakaza ne basobola okufunako ekigulira magala eddiba. Omumyuka wa Pookino owookubiri Paine Toyiga agamba nti ekibiina kyabwe baakitandikawo oluvannyuma lw'okusomesebwa mu nteekateeka ya Mmwanyi Terimba era nga beetegefu okwongera ku mutindo gw'emmwanyi. Wabula balaze okusoomoozebwa kwe bayitamu naddala mu by'entambula okuva Katonga lwe yagwamu nga n'enguudo endala ziri mu mbeera mbi kye bagamba nti kibataataaganya mu kutambuza emmwanyi okuziteeka ku katale. Yali miliyoni emu entambula kati ya miliyoni 2. Ekyo nno kitukosezza. Naye abayonula tubaluma enkya n'eggulo naddala bali tuvunaanyizibwako mu Buddu. Nagakane n'emirundi ebiri bansuubiza baweeyo ewiiki 2. N'enziro ne bangamba tuwe ewiiki 2. Wano omumyuka ow'okubiri owa Katikkiro era omwanika w'Obwakabaka Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa wategeereza nti kigwanidde gavumenti okukola enguudo z'ekitundu omuva ensimbi ennyingi nga ziva mu mmwanyi nga bwekola ku nguudo endala ezirimu ebyamaguzi. Kiba kya bwenkanya okuba ne Coffee Roads mu Buganda ne tuba nga naffe enguudo mu Buganda nazo kawerette ng'enguudo awalala awali abantu abalina ebyenkizo kubanga emmwanyi ya nkizo ddala era ewagidde ensi eno ebbanga ddene. Oweekitiibwa Nsibirwa ategeezezza nti okulima, okusunsula n'okunywa kaawa ava mu mmwanyi kikoze kinene nnyo okulwanyisa obwavu mu Buganda era eggwanga litunda ensawo obukadde 6 obw'emmwanyi za kase nga 5 ku zo za Robusta Coffee ate nga kakadde akamu z'emmwanyi z'embaale era nga ku mmwanyi kase obukadde 5 nga bye bitundu 6 ku buli 100 ziva mu Buganda. Akubiriza abalimi b'emmwanyi abazisuubula n'abazisunsula okubeera ab'amazima mu bigambo n'ebikolwa nga y'engeri yokka abantu gye bagenda okubeesigamu olwo bafune mu mulimu gwabwe. N'oŋŋamba nze azigula nti osimbudde e Buddu ate nga mazima okyali mu kinaabiro ne nkulinda ate nga nange ŋŋambye oli nti jangu ozitwale ku saa 8 zijja kuba zituuse. Awo towangala mu katale. Ate ye minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Joseph Balikuddembe Kawuki akubiriza abalimi naddala abantu ba Kabaka abavudde Ssese okwongera amaanyi mu kulima emmwanyi okukira ku birime ebirala byonna. Bange emmwanyi tezikoma kubeera nti zivaamu ensimbi nnyingi, ti emmwanyi yammwe eyaayaanirwa naye ate ziyamba n'okukuuma obutonde bw'ensi. Mukama nandirowoozezza nti abasse mu birime byonna bye balima okwegatta ku mulimu gw'obuvubi bantusoosoowazza nnyo omulimo gw'emmwanyi. Obwakabaka nga buyita mu kitongole Kibukaddeefu butegeezezza nti amasaza gonna gagenda kutandika okubeera n'emmeresezo ezivaamu endokwa z'emmwanyi ezitalumbibwa kawuka nga zino zigenda kugabibwa mu masaza gonna okwetooloola Buganda. Stella Nandawula Sendagire, BBS Terefayina, Ageesigika.